buli muntu alina business nga tetambula kankubulira abakusinga kye bakusinga. Business tosobola kugikola n'otagitwalira bakasitoma basuubira kugulako n'osuubira nti enaatambula. Ennanga ya business ennaku zino abantu gye balanga yakyukira ddala. Tekyaliyo omuntu alina budde butuula kwata remote, abantu balina masimu gaabwe mu ngalo, obudde obusinga babumala ku smart gadgets. TMO online television y'enkola ennyangu gy'osobola okulanga mu business ku mitimbagano, ye TV online ekanyuga ekifaananyi ekisingayo obulungi nekikanyugiramu ne business y'abantu ne bagitegeera. Tofaayo ku muwendo tujja kukaanya yogeraganya ne TMO online television oba oli mu bya bulimi oba oyina bya mikono by'otunda, oyina dduuka, oyina services gamba mu abalina emirimu gy'omutwe. Langa ne TMO online television ku internet. Ensi yagaziwa dda buli wamu basobola okugulako, so teweekuumira mu dduuka lyo oba teweekuumira mu nnyumba yonna, ate tosenguka genda gye bakuggyako miwendo minene. Awo wennyini w'oli osobola okusinziirawo n'otuwa ekirango. Business ffe ne tugikusaasaanyizza mu buli kasonda k'ensi oba giyite global village. Mwena abalina services bano bansuubula bweru, bano bannyina mikolo nambaga, nyinayo bivulu, mwenna tusobola okubalanga ku miwendo emisaamusaamu egijja mu nsawo yo ate nga gikuwa ekyo kyennyini. Internet gwe mulembe oguliko, social media gwe mulembe oguliko kw'osobola okuyisa business. Abantu ne bagitegeera ekolerawo, ekoleramu obudde, emiwendo mitono, ate ng'osobola okwepimira bantu bameka abasobodde okulaba. Kaakati muve mu layini ezo musimba empanvu. Jangu ku online tusobola okulangira business yo etuuke ku bantu bonna, ojja kuba ku masimu ago osobola otubuulira naffe tuwogerezeenye naawe ku ngeri ennyangu gye tusobola okulanga mu business yo wano ku TMO online television.